Mama Cindy Sanyu, oh my god, ne mwana muwala munange ate Omega baleese tune empya muganda wange ya mutawaana nnyo. By the way, ngenda kubeera nga mbikubuulyako ko maaso awo, kosa ate ne Vinka naye ngenda kubeera nno ng'ate nga nkubuulyako ko maaso awo. Kakasa nti no video ogimpeera like, kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnabanzikiriza. Ate munange ate ntandike wali ne Cindy Sanyu. Oluyimba luno olupya muganda wange batadde munnange kasampo ku mukutu ogwa TikTok. Mwana muwala munange ate Cindy Sanyu kosa ate ne Omega naye muganda wange mu ddakiika ntono nnyo oluyimba lubadde nga lutandise munnange ate okutambula oba okukwata munnange ate abantu omubabiro. Just kasampo kabadde ndowooza ka seconds mmeka? Seconds zibadde 14. Oh my god, oluyimba luno by the way baluyita munnange ate see you tonight, era nga Cindy bakoze wali kolabo ne mwana muwala munange ate Omega eside eno naye muganda wange. Mwana muwala munange ate Omega yasoose okuteekayo akatambi ako nga bw'okalaba ku profile ye eya TikTok nga bw'ogezaako okulaba, ne Cindy naye abaddemu naye ka tradinze muganda wange ka katambi nga bw'okalaba ku side yemu, ne Cindy Sanyu naye n'avaayo munnange mu ddoboozi oba munnange ate mu kasampa ako, ne Cindy Sanyu naye n'akola munnange naye challenge muganda wange ebadde ya mutawaana nnyo tradinze ku mukutu munnange ate ogwa TikTok. Kiraga nti nno oluyimba luno muganda wange lwa mutawaana, by the way lugenda kubeera munnange ate lwa ddala nnyo nga bw'okiwulira. Kakati nno oluyimba luno sooka owulirizemukko, ndowooza olaba. Lwero nno munnange ate oluyimba luno olwa Cindy Sanyu kosa ne mwana muwala munnange ate Omega. Oh my god, luli mu kwogeza abamu munnange ate obwama nti omwana nga yakubye tuni. Bakwasaganye wali mu studio nga bw'ogezaako okulaba. By the way eyabakoledde oluyimba nga bw'ogezaako okulaba munnange naye nno yoyo producer yoyo nno munnange ate producer nga bw'ogezaako okulaba. Actually ndowooza ogezaako okulaba Cindy Sanyu kosa ate ne mwana muwala munnange ate Omega basobodde munnange ate okukola project eyo ew'omwana mulenzi oyo nga bw'ogezaako munnange ate okulaba akatambi nno. Awo kankuggyeko kankwongereyoko wali mwana muwala munnange ate Vinka abaddeko ko wali munnange ate ku marathon munnange ate eyawole munnange ate e Makerere, era nga vibe ebadde ya mutawaana nnyo nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Ku side yemu awo abadde nga ali mu kutuuka wali n'asooka n'agoyingamuko crazy n'oluyimba olubadde munnange ate mu background nga bw'ogezaako okulaba akatambi ako. Yoyo nno munnange ate mwana muwala munnange ate Vinka eside kwenti bwenkoze ku zi update zino wali Cindy Sanyu kosa ate ne Omega eside eyo nga weebitambudde. Kakasa nti no video ogimpeera like kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnabanzikiriza nkomewo ko mu maaso awo n'ebirala.